ate toganiranga muntu nti takola shiriki abadan toganiranga muntu abantu bazibu tubalaba kungulu naye abantu munda bakola ebinene oyo seeka tayinza kukola shiriki maama nnyabo nze ninayo baseeka bemmanyi nga bashiriku ninayo baseeka bemmanyi nga n'ebituuti babirinnya naye nga bashiriku bagatta ku Allah kale n'obuuza kati oyo swala z'abannatta zaaki okulembera otya wallahi ng'ofuuwa emmindi n'okulembera abasiraamu era mwenze mbagamba moluusi nti anze ngoberera seeka gundi kyagambye kyenkola ani akulimba abantu abamu balina bye beetisse mwegendereza abantu bemujjako irimu waliwo abantu baseeka abamu nga bashiriku abamu nga bashiriku ddala n'obubonero bwa shiriki nga bubeeyoleka ng'akulabye kasita omusinkana omulabirawo oliti shiriki woolabira omuntu nti mulungi era ogwanya okolagane naye era alina kyajja okugattako ayakuna zahidan fi duniya kwe kusanga omuntu mu nsi muno ng'ebyedduniya si byaliko walagaba fil akhira nga ye munnanga anoonya akhira ye oyo bw'omulaba ng'omanya nti muntu mulungi era okolagananga naye akabonero akokubiri ke twalaba antakuna himatahu fil ibada wa tilawati alquran twagamba nti omuntu omulongoofu omusanga wankira ibada ez'enjawulo owulidde ate nga watilawati alquran nga bambi ayagala nnyo okuyiga quran era agiyiga agisome akabonero akokusatu ne tugamba ayakuna qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi kwe kusanga omuntu mu nsi muno ng'alina ebigambo bitono naddala ku nsonga ezitamukwatako tazenyigiramu awo twagaziwawo nnyo juzi era ebigambo mwabimanya kakati ne tugamba akabonero akokuna ayakuna muhafidhan ala salawatu alkhams ye muntu okubanga yeekuumidde ku swala ettaano okuzisaala ako nako twakalaba twagaziwa